Yes, mbaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya muli mutya bagitafa additive kitalo waliwo endiga efiridde ku kyakya Pastor Rosias Bugingo poliisi eri mu kumuwenjanga mpiso bali mu kumuwenjanga nsenene musanja ngenda kombe kutusako byonna byonna bagitafa additive abali mu ggwanga lya Canada mu Toronto kosane mu ggwanga lya Saudi mwambali Saudi muli bakabinyo baba kubanga ndabagamba nti analytics zange mu studio zindaga nti mwabasinga kubanga mu followinga afa additive kuddako abali Uganda n'abali Qatar wali abali mu ggwanga lya Germany n'abali Spain n'abali mu America yemwe abasinga kubanga mu following Fadi TV UG naye nga abasinga kuliko Saudi, Uganda, America, Germany, Qatar akosa n'eggwanga lya Spain. Iraka namwe batumiddeko nembagamba nti muli bakabinya abali e Iraka nembeebaza nembagamba nti muli babadde nnyo abali e Dubai embagamba nti mwenna muli bamaanyi nnyo kubanga mugi followinga nenga abali e Saudi bambi mbeebaza mukola kyamaanyi nnyo kubanga mugi followinga ate mwabasinga kubanga musubscribinga abali e Saudi Arabia kosa ne mu ggwanga lya Uganda anegamba nti yongere kubanga ogi followinga akitalo eyo mukazi afiide mu kanisa ya Pastor Rosias Bugingo wali ku Canan ne bamusuula mu ggwanika Mulago abadde yagenze mu kusaba kwa overnight abafamily batabuse baagala kanisa eggalwe Pastor Bugingo ensobi gye yakoze gye ndabanze nganze gyanze okubanga yakoze ku kusuulayo obusuuzi omulambo mu kanisa manyanga mu mochale mu ggwanika okugusuulayo obusuuzi mu ggwanika tekikolebwa muntu bwegamba mugunjufu amazima ekisooka Pastor Bugingo musumba ate mukulembeze mu kyaki eyo yali badde alangirira nti bannange tukoze eki ndi tufunyeyo ko omuntu afudde amanyika abafamily ye mukole ki amujje musembere tukole ki kugamba kale tufune information ya mukwatako omukulembeze yenna akola ki alina obuvunanyizibwa eri abantu be kubanga Pastor Bugingo ye mukulembeze w'abantu bano era buli omu ekimutuukako abalina ofuokulanga akola ki ng'afuna engeri gyakisootingamu Pastor Bugingo kyakoze kintu kibi nnyo okulagira obulagizi omulambo okutwalibwa mu mochale mu ggwanika tekikolebwa omukulembeze afaayo eri abantu be Pastor Bugingo nzikiraba kiyakoze ng'ensobi era kibi ndabye abamuwolereza bagamba waapi biki naye nga ensobi nnene nnyo gye yakoze tebeeza omuntu bamanyi yaze ku kyaki amaze wiiki namba afudde kati singa abooluganda tebafuddeyo kukola ki kubuuliriza nga babeereyo nga balinda omuntu waabwe taddayo kumba omuntu waabwe yafadda bamusule mu ggwanika Pastor Bugingo yakozeemu kensobi ekyamazima era abooluganda batuufu okumutabukira banetudde ebintu ebiri reality ebyaddala abooluganda batuufu okumunyiigira n'okutabuka poliisi manyanga ekyaki eggalwe batuufu ekyamazima tudde ebintu byalaali bannange mamula Pastor Bugingo kyakoze kituufu okwata obukwasi omulambo ne bagusula bususi mu ggwanika ate nga kiraga buli muntu ayingira mu kyaki awandiikibwa mu kitabo omukyano bandibadde banifuna okulaba nga ekisooka Pastor Bugingo alina media alina radio alina TV yalifuna okulaba nga alanga kubanga obuyinza bulina TV zonna zize media zonna zize yaliranze tebannange twafiiriddwa omuntu bw'ati abooluganda amanyi abooluganda jangu okole ki obeeko kyotuwa kubanga omuntu bamusanze na information yonna emwogerako omuntu oba olina okukola kyoba olina okulaga okufaayo eri abantu bo ekyongedde okulaga nti endiga zisabirwa Pastor Bugingo naye tazifaako era abalaga nti mwenna muli ku lwammwe naye ng'ate yandibadde abafaako kubanga bajjamu akasente ekyamazima yali badde abafaako kyakoze si kituufu nzira nze sikiwagira kivumirira poliisi eri mu kumunoonya akole statement nti bannaba kumufuna kubanga omuntu yafiiridde ku kyaki ye kyokka abooluganda beenoonyereza omuntu wabe ne bategeera nti yafudde kyokka Pastor Bugingo omuntu gye yafiiridde nga tanyiga wadde kye ng'asirise kye bwecwi poliisi eri mu kumuyigga mungera okubanga mugifollow nga bagitafa additive tebana kubanga bamufuna naye nga ali ku Sunday service leero gyali ku Canan poliisi emwetaaga nti wejja kumufuna
ejasa okubanga emufuna akole statement ku nsonga eyo nenga abooluganda batabuse bagamba ati kyaki basooke bagiggalekokko ekyalaze nti omusumba tafaayo eri ndigaze ate nga gavumenti n'amateeka geyagala okubanga ereeta ministry kwasaganya ku kikola ky'abantu yavaayo ng'esaba amakyaki guno okutandika okufa ku ndiga zino okuzizimbira awantu we zibeera si nkuba kuzikubanga ministry y'ekikula ky'abantu yavaayo ng'eyogera ku nsonga zino kati Pastor Bugingo simanyi kubanga kyaki eno baagirabulako dda ali kyaki ya Pastor Bugingo baayagala dda okugijjawo awo ku Canan awo eri awo abali bagamba nti waliwo ayagala okugulawo ateekewo amafuta kati Pastor Bugingo yeegendereza ensobi z'akola abantu okufiirayo n'atayogera bajja kukozesa chance eyo bakole kibamuggyewo kweyo kyaki yeveewo ajja kuloza nti bintu bya miniino bintu bya kuddaawo munange bitalo ku side abafamily bali mu kutolotoma n'enkoko enywedde amazzi amaanabe mu ku kyalo kwekulidde batolotoma bagamba Pastor Bugingo ne we buli baddi bamusabira ssaala mbi kuno ku nsi omuntu weewale nnyo kubanga tebakusabira ssaala mbi newankubadde si buli muntu tewali omuntu gwe batasabira ssaala mbi nefuba nnyo obeere nga abakusabira essaala mbi batono nnyo okusinga abakusabira essaala ennungi Pastor Bugingo alina okirwanako ennyo ajja kulowooza nti agamaziga g'abo abantu nti just gakulukuta bukulukusi ne munnaye gaba gajja kumukosa ate ng'ensobi ye yagikoze newankubadde okufa tekumanyikibwa naye ensobi gye yakoze yabutagamba langirira muntu n'okwata bukwasi mulambo n'ogutwala butwazi mu mokyale omuntu yadde azze kusaba ku kyaki wadde omuntu ng'ofaayo eri abantu bo omuntu ng'ofaayo eri endigazo abasinga bongedde okubanga bagamba nti Pastor Bugingo ayongedde okulaga nti tafaayo eri ndigaze olw'ensonga nti nazimu enkuba ezikubira ku kyaki naye njukira mbagambye nti baamulabula tebamugamba afune engeri gyakola ki gyazimbawo awantu awo endiga zirekerawo okubwa enkuba minisita yamulabula naye simanyi Pastor Bugingo bakirowoozaako eyo kyaki ajja kwekanga ng'eggaddwa awo bazimbewo n'ekizimba awo weeri awo oba amafuta bazimbewo wa petrol station oba supermarket oba ebizimbe ebinene bino ebiwanvu bino nga wolaba bimapeera nzimba bulidde wano byomunange bitambulatambula akadde kano ku Fali TV ugimbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekomerako comment section weeri abafamile beebo munange baganda b'oyo yafiiridde ku kyaki ono yafiiridde ku katebe babadde mu overnight munange bibi nnyo ku side eyo bitalo nnyo okuva side zaali ku kyaki ya Canan land wali wa Pastor Aloysius Bugingo kitalo nnyo bagita Fali TV ugimbe bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba